Kutebendera yeni alemo okuvuganya kuba pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akuyeza abantu mu disitulikiti y'e Padel n'ekitugumu n'abajjukiza ebirungi by'abakoledde mu bino balina okusinziirako okumuwa akalulu. Muno mulimu okubasindikira ssente za PDM ezibayambye ennyo mu kwekulaakulanya. Pulezidenti Museveni era asobodde okusasula abo abaafiirwa ente zaabwe mu lutalo lwa Mawalekoni mu disitulikiti y'e Padel nga yaweereza obuwumbi 6 nga abaazifuna baali 607 ate ng'ekitugumu abaakosebwa bafuna obuwumbi 5 nga baali 7. Mu nteekateeka y'emyoga Museveni asobodde okubawa ssente ezisoba mu kawumbi kamu mu disitulikiti y'e Padel nga zaagabanyizibwa mu ssaka 36 ate disitulikiti y'ekitugumu baafuna obuwumbi 2 nga zaali mu ssako 2,238. Ssentebe w'NRM Luwira Okatiyot yeebazizza Pulezidenti Museveni okubataasa ku bakalamoja abaali babazimbyeko akayumba. Pulezidenti mu kwogera kwe ababuulidde akawonvu n'akaga ke yayitamu okutebenkeza eggwanga lino omwalina okwerekeza ab'omu maka ge. This is one reason why we have got peace in politics. Why we have got peace in politics. Annyonnyodde nti okuva mu mwaka gwa 1979 okutuuka mu mwaka gwa 1991 yali mu nsiko ng'alwana okulaba ng'abalwanyisa bannakyemalira abaaliwo mu ggwanga lino ebiseera ebyo nga byonna yabikola ng'asinziira ku muliraano e Tanzania. The one which has enabled us to unite all these Ugandans. We don't care about your religion. We don't look at your religion. We don't look at your tribe. You had the CD Rowera telling you that we don't look for whether you are a woman or not. Pulezidenti yennyamidde olw'ebinnya ebinene bye yasanze mu nguudo z'omu Acholi nga bino bimu ku byagenda okuteeka amaanyi mu kisanja ekijja era ng'amenya enguudo ezisuubirwa okukolebwa. The roads, I'm going to quarrel with some of the people involved because first of all, if it is a tarmac road, maintain it as a tarmac road. Don't allow it to deteriorate fast. We've been able to open the main arteries in the north. The road from Karuma to Gulu, to Atiak, to Nimule. The road from Oruyo to Anaka, to Kochigoma, to Gulu, to Atanga, to Acholi, to Kitugum, to Musingo. Ku byenjigiriza nnyonnyodde nti amasomero agali mu Padel gamala era nga bakoledde ddala bulungi kyokka n'ababuulira nti bwe yajjira mu buyinza nga amasomero mu Uganda gaali gabalibwa ku ngalo. Very good. That's already good progress. Because 1961, Sir Samuel Baker was the only secondary school in Acholi, but it was all level. Asuubizza okusomesa eddwaliro lya Acholi Health Center 4 lifuulirwe eddwaliro eddene nga bw'asabiddwa nga n'agali ku mutendera gwa Health Center 2 ne Health Center 3 ng'akukolebwako. And in the coming Kisanja, we are going to ensure that those which don't have Health Center 3's get, and you also get a district hospital. Plan to upgrade Latanya Health Center 2 to Health Center 3. Plan to upgrade Oriang Health Center 2 to Health Center 3 in Pajule. Plan to upgrade Latigi Health Center 2 to Health Center 3 in Parogari. Kyokka Pulezidenti ategeeza nti ekikulu kya byonna kukozesa enguudo ezizimbiddwa okusobola okufuna ssente mu nsawo.